Omuyimbi Geoffrey Lutaya akabidde mu kivvulu ky'okumala kw'omwaka n'okuyingira omwaka 2018 kye yategese ku kyalo ky'ewaabwe emiti ebiri ekyotera. Ekivvulu kino kyetabyeko Namungi w'omuntu okuva ku byalo eby'enjawulo ebyetoolodde omusezere Kakuuto n'ekyotera. Lutaya bwe yatuuse mu luyimba lwe olwegayirira Katonda omwaka omujja okubeera ogw'obuwanguzi era ogw'emikisa yatulise n'akaaba ng'agamba nti Katonda yandimusaasidde n'awonya nnyina Margaret Kabogoza amaze ebbanga mu ddwaliro. Ono yakabizza abantu abaddewo abanakuwadde ng'akaaba era yemirizamu okuyimba bula n'asaba abantu okusabira nnyina adde ku kyalo. Tugende mu maaso, maama ajja kuddaabira. Maama ajja kuddaabira. Abayimbi abalala bayimbi ne basanyusa abantu nga bannakyalo b'emiti ebiri baasusse babinuka. N'abadigizi babinuse Masejjere ku Big Zone Nansana mu kivulu ky'olusooka nga kyabaddemu abayimbi okwabadde Ajaluna mu biro Gravity Omutujju Big Eye n'abalala bangi. Olw'omujuzo gwabadde mu kivulu abamu ku bantu babaganye okuyingira era abamu ku badigizi bawulidde batuula ne basalawo okutuula wansi. Ate babakkiriza bakunguddde ku kanisa ya Christ Church Uganda ekitintale esumbibwa omusumba Stephen Sibyalo okwaniriza omwaka omujja. Mubaka w'omusumba Sibyalo asibye abantu obutaggwa mu mwanya olw'ebitagenze bulungi mu 2017 n'abasaba okusitula okukkiriza kwa 2018 Mukama abakolera ebyamagero. Onera asabye abantu abava mu kanisa olw'embeera ezitali zimu okukomawo mu maaso ga Katonda. Kusuubiza nti 2018 mwaka gwa Mukama ogwakkirizibwa era Mukama agukkiriza omwaka ogwo akulaga obulokozi bwe. Omwaka 2018 Mukama akulaga ekisa kye, Mukama akulaga obulungi bwe. Ate abatuuze b'e Namusere babuze okufa essanyu bwe baagabudde ebyokulya n'enno ge bayingiza omwaka ebyabeereddwa Sheikh Wumalo balidde emmere ne banywa ne basindisa bigere. Kuno kujja tekuli yabikoze, tewali muntu yali abadde ku ssowaani y'emmere bweti. Tuli wano olw'essanyu eringi nga tujaguza olwa Mukama waffe otuwaayo ekijjulo eky'omwaka. Ono yategese n'empaka ez'okuyimba ng'eno bw'agabira abazirabyemu ssente. Ono yeegedde ku kijjulo kyateekedde abantu mu kitundu ekyo. Tugenda kuteekawo ebirabo eby'amaanyi ebitali kati Ebitali bubuzi. Omuwanguzi atwala ekirabo eky'amaanyi n'owokubiri awangula ekirabo n'owokusatu.